pepe wanapepea bila tatizo, na pepea hewani, Mungu ndio uwezo, kujenga ni bidii sio mchezo, na kulituza pia kazi ngumu si likizo, besoma na yate baba tebalina mu fresh chabaita kukuba mwechamu zachabanyeza mike ne kalamu zikolenzi balenga siyambaliramu you gives to pack shakul line zifumbira mutama ngampa fu ene seba satu ene seba fu babiri bandu seba kutia deja fu Ngena kwa kamisikia bure usetulinge kumulazitawo bisikengera sigalanga mukubwa naye sinyonga bulijjo era buli kimu era buli omu akimanyi era abantu badde bangamba azaamu amanyi omwaka ogenda beera munene wishing me luck and making sure nange sibayiwaayo mukole bulungi. Okay, osuubira kubooteka gwe mekazi olubirira ekyo sijja kyogerako right now naye nga tunatuuka mu time y'ebibuuzo ejja beera musanga era according to the performance I'll be getting in those exams ejja beera nga mbagamba kino ekibuuzo kinene I wasn't expecting. Sana tebakuteeka nnyo ku pressure y'abantu n'enyimba bafaani babuulire era abafaani bange bonna bakimanyi kino gwe mwaka era tebagenda kunteeka nnyo ku pressure naye nga music ye muyina mungi gwe mbadde nga nkuumye nga mukuumira guno omwaka sijja yabba nti nongera nnyo mu studio kuba nina ennyimba mu studio yabba nkwatako video mpola nga nkuta era ngenda babumuli naye nga musiki. Mabiriza Herbal Products Limited tulinawo eddagala eriyamba abaami n'abakyala Simuluzo Money Power Extra Complete Man Herbal Mouthwash Coffee ayambira ddala ffe abaami tulinawo kaama k'abakyala Tightening Powder oyagala okugeza ebbina eddagala eriyamba okwongeza ku balongo oyagala okusereza nabunyaayo oyagala okufunza nabunyaayo enywere Express Water Tightening kadde agoba infection mu baami n'abakyala ate nga tulinawo sabbuuni ono sabbuuni ayamba abaami n'abakyala tulinawo ebizigo by'abaana n'abantu abakulu enkumbi eyambira ddala mu kisenge tulinawo obutiiti ate nga tukolera ne odayo bakyala bannange ekyama kiri ku Mabirizi Herbal Products nze najja wano nga sina kabina nga sefiringa naye mukwano wenagezesaako okuthika body cream ebbina nenfuna kati nze natambula nsagala ate era nenkozesaako ne ku Mabirizi lightening cream ndowooza kasikini mukalaba ayagala omanya ebisingawo kuba ku 0704 737 714. Nabila ne press conference yawe onakula leero ane bangamba bansobola ekino era nalabye nga kyonna nasalawo yes olobera naye gwe nga ki ekyakukutteko ennyo n'ogamba nange kanzije mbeerere o Felister yeeyisa atya ali atambulamu nabega it's a really big concert it's involving a restaurant atera generation yafika kye growing era bakula so nga shuwa nga kyabawo endongo na buli kimu nalabye nga kiba kirungi nnyo ate era kiti like it's all kiza kimwege tekikudde ffe fresh n'ogamba kuba saawa nakuwabirina ate n'ogamba nenedda mutuufu nze naalibadde nsoose okukola ekintu nga kino kyekyo kyakoza nange kimu kirowoozaako naye nga guno omwaka genda beera like my important class P.7 nange namakinga sure nti buli kimu imufokasinga era ngenda sirikamuko mu music naye era onaabanga mmaze buli kimu jakomawo nga makuba endongo naye I'm still around this year it's gonna be like focusing. Okay, so abantu oli mbagamba official nti ogenda twalako kamizike break osetulinge kumulazitawo bisikengera sigalanga mukubwa naye sinyonga bulijjo era buli kimu era buli omu akimanyi era abantu badde bangamba azaamu amanyi omwaka ogenda beera munene wishing me luck and making sure nange sibayiwaayo mukole bulungi. Okay, osuubira kubooteka gwe mekazi olubirira ekyo sijja kyogerako right now naye nga tunatuuka mu time y'ebibuuzo ejja beera musanga era according to the performance I'll be getting in those exams ejja beera nga mbagamba kino ekibuuzo kinene I wasn't expecting. Sana tebakuteeka nnyo ku pressure y'abantu n'enyimba bafaani babuulire naye abafaani bange bonna bakimanyi kino gwe mwaka era tebagenda kunteeka nnyo ku pressure naye nga music ye muyina mungi gwe mbadde nga nkuumye nga mukuumira guno omwaka sijja yabba nti nongera nnyo mu studio kuba nina ennyimba mu studio yabba nkwatako video mpola nga nkuta era ngenda babumuli naye nga musiki.
Okay. Kyogamba abantu abasinga babaana abamu bamutobe ekibaviiridde kukola obubi bubadde kubanga disiki bamukuba nnyo ne babeera mu cadet classes. No, most times tekiba ku music kubanga ne baparenti baabwe baba bagamba kino balina focus. Nwanzi tata wange focusinga every time. So era just most times it may be just like performance yaabwe ntuuka or maybe it can be music. Nenga music doesn't affect anything most of the times. It's like Okay. P.7 ngenda kukwasa amaanyi. Oli mu kisuwa ogenda bamufu? day kubanga somewhere ya Kampala parents yadde. Tosobola ate So this year tebasuubirayo concert from you? yeah, this year no concert, but next year after I get my results and all those things, ndabanga ndibafuwaka. Ntanda ki gy'osuubira Felister ng'agenda mu maiden concert y'ogenda okusooka? Era like ajewo any bad energy ntino batosobola kumuloba ki benabeera na positive energy everything sigalenga gamba bafanziwo every time oba remindinga na buli kimu kubanga like it's your time to shine. Okay. Lastly, abayimbi abakaze kubeererawo Felister tuwulidde omu ku bamanagers bagamba abamu babakubidde ne babagamba bali outside the country ate babasanze kusala amaloni. Kiki oyinza okubagamba abayimbi abakaze kubeererawo mu mirimu munnaabwe? Nange mba sirina kye nkyogerako nze nga naze kubanga ntino fresh kid era gaze kusupportinga Felister kati ebirala nze mba saabibaddemu kubanga naffe batukubidde ng'abayimbi bangi. I can only talk about myself friends. Naye nga abayimbi omanyi tebeererawo abaholo. Maybe simanyi. Okay. Weeyaza nnyo. Abazadde muleete abaana balabe ku mutwe munnaabwe tomanya basobola okupiikingirawo interest nabo ne basobola okusula ebitone byabwe. Ekirala ndeebaza nnyo abantu abataddemu ssente Dawes Foundation tukwebaza nnyo bambi nebale nnyo bayire ddala okukolewa n'okugamba yagala kuyamba Felister mu ngeri yonna ensoboka so era eno engeri y'emu gy'ogenda okuyambamu bambi webale nnyo webalire ddala basponsors bonna abaakatwegattako mwebale nnyo mwebalire ddala ne basponsors mwenna abali eyo nga musobola okusponsalinga sheeno bambi tubagamba mujje twogere nammwe tusobole okukola sheeno ebeere eyakabi. Ekirala kyenzizaako nebaza nnyo fresh kid ye ng'omwana kubanga nze sikyakyogera nti singa teyali fresh kid singa abaana bangi nnyo tubalitegerekeddwa so fresh kid bambi nkwebaza nnyo nti walaga ettaala eri nga tobanno bonna nsonze wa credit eyo era n'ekirala weebale nnyo okubeerawo lwa Felister era naffe tukakasa nti bw'olitegeeka sho yonna tujja kubeerawo omutima omulungi. Ekirala nebaza nnyo abantu abali eyo abatuzaamu amaanyi newankubadde nti waliyo bangi nnyo abatwogerera ebintu ebikyamu abatuvuma abatukola ki naye twebaza nnyo n'abantu abali eyo abatuzaamu amaanyi abantu abatuwadde obuyambi naddala abantu b'ebweru bambi mwebale nnyo mwebalire ddala abantu beera naye tusobola bamenya linnya ku linnya naye nga muli bangi London, Canada, America yakubira essimu n'agamba Felister mwagala nnyo Felister mugulidde ebitabo Felister mukoledde kino bannaye sobola bamenya ne bamalayo kuba bwe naabeerabira abamu bajja kunyiiga naye nga tubeebaza nnyo nnyo ate abantu b'ebwereero bangi nnyo nnyo batandise dda okumbuuza tiketi ziriwa bagala gula tiketi bweziti bagala gulira abaana begindi tiketi bweziti bambi mwebale nnyo era n'abali eyo mwenna ng'oyagala nnyo Felister nga oli wabweru bakadaama kankozesa eryo erinnya kuba abantu bye basinga otegeera simanyi bwe nsobola lyogera mu ngeri ndala naye bambi tweyanza nnyo abakatugulirawo tiketi n'abo abasuubira abaagala okutugulirayo tiketi namba zaffe tujja kuba tuzibategeeza eryange mwebale nnyo mwebale nnyo.